Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Zuwa mwina ndite analyzing issues. Zinabaga nti wano nze expert wa politics wa Uganda. Call me madman, call me drunkard. But I'm an expert because I've observed. Gomuntu yali mu DP mu kinana. Gwe. Yali issuing our DP. 1980. So I've seen people things evolving. Kubaga kati mwe kintu kimutategera mwe temu discussing a cause and why tetutunulira kiki ekyakiresera nsonga political science. Every decision must be purposeful. Buli olabanga omukulembeze ekintu kyakoze kibeera purposeful. Bwe kikulema kutegeera lwaki akikoze. Naye ne bwoba mu desperation ne bwobaawa nembaga nti ekyokubiri, unlike other presidents mu Uganda betubadde nabo, Museveni tagabana buyinza na muntu. Yagenda mu nsiko n'akuba emmundu ye najja institutions zonna yazizimba. N'olwekyo power yonna fenna abantu bonna abali mu gavumenti ba ADs be bayambi be kakati bw'obanga oli muyambi kitegeeza nti buli kyokola kyonna okikola ku lwa bulungi bwani bw'oli ali waggulu mukama wawo nti omuganda ne gwafumita ensolo alayira kabaka atabaddeewo kubanga power eva mu ki everything you do it on behalf of the kabaka. Ssaabasajja kabaka awangaale lwaki maama otawangaala? So you must tukita systems analysis. Gusinze aisa basajja. Gwatusinze nnyo ndi musawo. Omulangira yaseeredde. Nze ndi musawo. Kirange bwe yafa gwasingana. Kakati you must understand the politics. Nga bw'olaba nti program esinga obukulu mu media eba ya weather forecast. Naye abantu bameka abasobola okuwulira forecast nga tebannayambala. It's the forecast that determines what you are going to put on. Entebereza y'obudde. People don't take it seriously. Kakati ffe tutegeera the body politic and the body the political dynamics. Kasa ekyo kikulema. Where do you get power in Uganda? The source of power in Uganda is President Yoweri Museveni. All of those who do things do it on his behalf. The moment you say tigwe okola chicho to promote yourself, good. This is where people make mistakes and they continue making mistakes. Two, Museveni yatunulia government z'abanenga zigwa nga zigwaki establishing another political power base. Kyekyazisulanga. Yes. Nti bwetunulira gundi Gundi, you look what our independence here, who had the power? Nobody. Prime Minister ne President. Until Obote destroyed the Mengo nafuna power. It was shared power. Between the presidency and the Prime Minister we were shared. Ngabaganda bali was anti wejako Obote ekitole ababaka abiri mu mwagwa yasooka okukuba nakuba Buganda n'agijjawo to establish this power base. Teyateekawo okulonda ate n'akajjawa ate yateekawo okulonda from 62 mwaddamu okulonda mu 8. Yes, you cannot have several centers of power, but you can have several centers of authority. Naye nga authority ezo power zijijjawa walieri omwezi bw'okulaba gwaka tegulina source yagwo. Omwezi is a reflection of enjuba of the sun ekitegeeza era njuba yebeeyako ekiro
si mwezi gwegwako mwezi tegwina socialite. This is how we calculate the political dynamics. Nze bano kyembewuunyako kiri kimu. Tefe Abaganda bwe tuba tugenda okwogereza mu Sendika Security Service okujjako mmwe ab'omulembe guno. Bw'olaba amalaala amangi wakati muwasaawo mulimu omuteego bafaaki. Bwe baba abaana nga malaalo g'abaana bato towasaawo wajja kuba omukazi ajja kujja n'abaana b'Abaganda babaafa. Abalabirire Security Service they come back and make a recommendation. Local report. Bakiyitanga kutta kyama. Ne mumutwala abantu 10. Mukutte ekyama. Kakati omuganda ono yategeera yayina mechanism to detect the family gyagenda okukola ki okuwasaamu. Alina abafamily eri nabo ne baweereza Security Service bayina ekitambo bayina ekyokola bayina ki bwetebereza omuganda bwayawula omutuusa omunyarwanda n'omutuusa omulundi. Omutuusa omulundi yayina ekyokola yayina ekiteega yakijjawa Security Service. Kakati abantu bano bwe mulaba bonna nze nabagambye te mu Uganda abantu bempa ekitiibwa abamanyi politics wa NRM tuli basatu feka. Abamanyi politics wa NRM? Yes. Muli basatu? Only 3. Ani nani? Mugisha Muntu. Mugisha Muntu yali ambe commander for 9 years. Bwe bamugoba ene full good stage eku. Bagoba batya ambe commander ne ye yategeera system staging eku singa mufu. 2, have you seen Mugisha Muntu associating with the disgruntled army officers? Bebagobye tyalineti funza aline gundi abeera obwati bwe yagenda mu gundi mu FDC he had to find a platform. Does he abuse Museveni? Oyo yategeera Museveni that's his survival. Era muyita musiru okubiri kintu musoke oba kyekyamuyisa mbega anti mukimuliko yategeera system nti kyemu ekikulya nti eri takubayo obeerawo tebitegerekeke ebibye tali confrontation. Bw'oba oyagala okufa tokunamira Katonda tokunamira ggulu. Balabye yetu zakunamira ggulu Katonda atayinza okutta mu nfe embi ennyo. Yes. Kintu musoke understood very well the NRM system. Ate yagitegeera atya ki ekiraga? Anti ye yagamba president bwe nali mpeza emyaka bwegiti nali nenya mmere kugenda kusoma India. Bwe ndaweza emyaka bwegiti nenyingira politics. Bwe mpeza emyaka bwegiti nditayalinge era Museveni yakyogera. Every person Museveni bwe yayogerako ng'awummula kintu musoke yansaba. The rest yabalema. An expert is me. Ate gwe ki ekikufuula obwenjawulo? Nti system eno gwe wali oleza okusasula ate kusasula bubi. Why? This is character. Yengeri gye yazimbibwamu yenneeyisa yaayo. Yes. Tibwogenda okufumbirwa omusajja sooka oboze lwaki gomesiza abakazi abavuddewo bajja abagenze mweziri mu ddoloowa kitegeeza ayambula. Togenda nakake. Kakati you study system nti ye system yaabwe ekibi kyeyina they humiliate you after delivering when you expect to be rewarded. Okubakolera we wandifunidde dividends n'okusasula wabula bakuyisa bubi bakuswaza buli system ebeera ne characters zaayo. Lwokwati Kayanja yakuba Wembule n'agimalawo n'aleeta Wembule n'atta ababbi. Was he promoted? Ompromoting nzidde waneno kyenkana ng'alinga habiwummudde. Ekyoga nti baali organizing nti yatta abantu. Kayanja mukutta ababbi yali alowooza liwadde ki yagendako mu lukiiko lw'Abaganda ng'akubye ekkanzu n'enkofiira endulu ne zivuga. Abeera kali ne batuula nti omwana waffe bamunyisiza be ne bagamu omwamulonda. He was stupid. District Council yera kali nagenda ne baka he was stupid. The man who appointed Kayanja to do this assignment yamanyi kye yamuleetera. So kakati mumbeera disappointed.
bwe tulengera ebyo tuga katiraba Kadaga bamuyisizza yali akola kiki oba yali aconsolidating our system na Museveni wama yensonga lwaki oyogedde nti nno gwe wamutegera gwamanya power base jeva gwe nobeera ngoyo ye muntu gwokolera nze namanya karakita yange ate Museveni oyo mumuzanyisa naye musajja muzibu nnyo tabogola is very polite nze yampita nanga naye bwatasonyiwa wabaaki emuga nze sisonyiwa mumanye tewali badde smiling tewali badde ofiisa mulungi mumagye mumagye tusonyiwa nemuga nti anze munaye sina background y'amagye nze ndi resola ndi mukubi wa bikonde ffe bali betukuba be basuula ettawulo omunyiga paka bwawulira nga takyasobola nawanika nagamba owo airoringi yo kati ate yali anza okuddamu okunkubira essimu eyaki kati omugezi nategeera tajja kukuba he has assessed me nti what he wanted me to do sijja kikola ki tojja kikola yes era ate simulwanyisa amuwala oyo kubanga baga katonda w'obujjo nabagambye jjo nti abantu abakola ebintu ebifaanagana bali aba bana katonda gwalioza nti Gaddafi azimbye omuzikiti ogw'omunene n'emirala alifa kitala nga kimuyita mu nnyuma ng'omwana yamutta bw'atyo wazimba emizikiti to make your life in heaven mujjana better si ku nsi you cannot blackmail God kyewakolerera kiri eri si wano so ekikutuusibwako wano ni parliament okujjawo emyaka 75 efoti ye yenna gye yakola yali akolera ye oba yali akolera ku consolidating eyamu obuyinza ku consolidating era bwe yalivuddewo teyalifunye mulala akikola bwe kiri bwe kityo mweyo system ye ne ali nti you are assigned a role but don't believe that you are the only one who can do it, can handle it. If you say sija chikola tewali omulala asobola chikola kakati kyokoze tukimubulame Museveni kyokoze tukibulama blackmailing irakola like a god. Another person who cannot be blackmailed is a coach. A coach can disappoint you. A Misiri coach yafulumya omuzannyo w'amaanyi n'amuvuma eyayingira n'ateeba naye nga bali mu kisaawe baga nti ono atusse coach ajjemu oli waaki eyayingirawo n'ateeba ne bawangula n'okuwangula omusajja bamuguze coach waffe bamuguze bayinza okukubirawo but the coach had already detected nti ono kamujjemu at the disappointment of many people kakati omuntu owokusatu mwete mubimanyi Lubaale Lubaale tradition yaffe Abaganda Lubaale bw'omukola sigugagawala gwamukoze togaggawala ayinza okukwata omulala atakoze era Lubaale akugamba tewonyoomera asula munju kanyoomonyomo nze ndikuta ndikwata mulala don't blackmail me I will kill you and replace you with somebody else kuba ye tavaawo gwofa ye n'abuukira omulala kakati kasomera okuanalyzing abantu abo abana you will not find anything in the problem kale mugenda nemukola ensobi nemuvayo nemugaa kati akakoledde nnyo ogundi akoledde nnyo ogundi akoledde that was his assignment assignment ankoledde kye namuleetera mu America abasiruzi abatta Bin Laden bafuna the same problem ne bagamba mutukuze mutuwe gundi the equivalent of the army commander yabagamba SEALs are part of the American armed forces. What you did is what you were trained to do. You were on a mission. Era baatapuka ne bagamba nti katuwandike n'ekitabo nabagamba kiwandike embasibe gwe tokiraba ekyo nti bwe baali batta Bin Laden nga baddayo tebalowooza nti bagenda bawa ennyota babawa babagamba SEALs are part of the American armed forces assigned mwe mwayambiddwa buyambi era batraining bwakola ezo special operations ate obanja ki teri so therefore you see mwe ekibakola obubi nti you don't study the system and you don't study
the purpose ate Museveni oyo mutunulire kati two scenarios Tumukunde yajerekanga nyo Kayanja because I was very close to Tumukunde. At one time in a meeting Tumukunde yakamba Kayanja Kayanja, you created trouble for us because you are not educated. These days you can buy a degree. Why don't you guys buy one? Tumukunde bamugamba nti kwati mundu za Yesu zo Wembley n'agaana nagasisobula nazibamu Museveni namutunulira what happened. Tumukunde bamujja ani yadda mu kifo kye ekya iso Kayanja yes katikata kabamujje wanyase mu kifo kye olanya guwagana omwaka omulamba nga takubiriza parliament kitegeeza ye Museveni engeri gyakolamu ebintu bye naye ate ekyo tekiriza baaka fire awo system ebeera tezimbiddwa ku muntu omukati bw'avaawo toyinza kugamba musajja mugagga titamanyi kukozesa sente ze why is he rich? You cannot tell a president that your method of work is bad when he has clocked 35 years and is still in charge. Kati kirekawa patenge ye ne alemwa yazimbibwa ku muntu omu yamanye engeri gyawangadde buli kimu yamanye bw'akikola. Waliwo akyogera ennyo agamba nti eno pate ya muntu omu bw'aligenda tujja kufa naye no muteeka under house arrest. Somebody nabadde mpochi I was watching a conversation between him and the professor and the professor told him if you harm Mirundi you are harming Museveni. Namugamba nti no, I hear you are going to give this man money. If you make him rich to remove trouble. Namugamba why don't you experiment that? Bakigezese katumuweko ku sente tulabe obana atukuba kubayinza okubanga bakuba atukuba lwakuba tulwanyisa bali abamuyimirizaawo kati kumweka katulabe ku erichi Mirundi oba will continue namugamba naye if you kill Mirundi today what do you benefit? Yes, Museveni will appoint another person yes, but will not be bold like Mirundi. Tajja kubera board like kuba naye ajja kuti oli yali board yakola emirimu gye gon bamusasula mutta kitegeera nti ono tatika amayikirebo agwatubulira that's what I want to tell you nti disciplinary institutions zina bye zikola NRM is a highly disciplinary institution. A highly disciplinary institution teba na wanika bango hapana. The Catholic Church is a highly disciplinary institution. Papa, the Supreme Court of the Catholic Church is the Pope. The Supreme Court of NRM is SEC under Museveni. They tugeze. Do you think soldiers after promotions are not disappointed? Bayinza okupromotinga omusajja namuyitako gwabadde akubira salute ate inatandika okukuba akuba amasasi mu bbanga agakuba alabe agakuba alabe kyenagamba nga Besigye nti you cannot dispute Afende Muhoozi rank when the same commander in chief promoted you to Kanu and you praise yourself of being a Kanu. The same Mizan that has weighed you to weigh those kilos to make a Kanu at the same weighing scale that has weighed Muhoozi to make him a general. Kalati chirichi osoko Ghana. Osoka Ghana promotion yoli omuntu. Iyo. Yakuwe iyo. Onzibye. Onzibye nze nandibadde ku level bweki. Kakati the moment you accept your rank. Kitegezo okkiriza nti yunebu eri fair. Kituufu. Minzani eri ki? Fair. Kakati minzani bwepima ekutiye endala tisowa kilo 18 ngekutiye yasose bagigambye enkaaga ene gye bapimye enkaaga nga teyawakanye tekkiriza nti eri bagibidde. Kakati bino byonna birekawa NRM ne government ngetandika. Ati kye kisoose nze kinkugambye nti these people don't know their system. Bajimanyi nga bwe What happened when Mbabazi left?
Mbabazi amateeka ogakyuka mu president obuyinza nironda secretary general bite ebyakyuka. What happened when Bukenya left? Bukenya tried to create his political power base. Ne bayise etteeka ly'ettaka n'agenda e Lubaga n'akola bw'ati. Lino etteeka ly'ettaka limuyisizza lirimu agengege. Vice president bagobambwa. Toka upesi. You must take a responsibility. Yes. Nenga ne Bukenya alowooza nti abakatoliki bamuwagira. Bw'ogamba nti omukazi alemedde ewaka abakazi bakikola nnyo nsigadde olwo abaana bange ate banakolako ebyobufumbo obufudde ate nito kwendya omusajja kitegeeza naawe ebyobufumbo tojja bifuna kakati ate gavumenti tekola bwetyo Miringo. When you look at the Catholic Church, Archbishop Miringo of Zambia became Archbishop of Lusaka at the age of 35. Very intelligent, very brilliant man. Very popular. Natandika okukola ebyobulogo. Ani mu ekereziya Miringo Emmanuel Miringo. Ne babulya Papa John Ponte omusajja mulogo. Akola ebyobulogo muki. Nga ekereziya zijjula. Nga gasse Katonda n'ekirala. Etteeka erisooka nga Papa John Paul. Namuyita ye Zambia. Namutwala Vatican. Namuwalitaje. Nagati for you don't accept, you don't understand African Gond tradition. Kagati Vatican nekola research ku busamize. You know that I was consulted. Ani me. Ye bakumanya batanti omanyi field ye. I was consulted. Bakwebuzaako busamize how busamize can relate to church. Bane sasi bali bazigobiyemu. Muchi mu Catholic Church. Ensasi zajja mu Vatican tu. Enzulira bazikubeere mu mwekere. This is how Africans gundi is an instrument of music. Soko olinde tamale kazijo buno ombulireko magezi kige wawa Vatican ku bulogo katukomewo. Bravo, miscalculation. Aba bayimbi tebagenda kudda mu kufuna sente. Abayimbi hapo bamula babo ate lwaki baba tebagenza okubba sente ku account. Kati account ne bagikwata. Kati bwe bavuddeyo ne balowooza nti bannaabwe be baze babbyeko ne mbabattula. Ne baga nti abange abayimbi be bakola mulimu ki. Abayimbi bano be bamme bandi bajiroka yanja baba abayimbi bano sente ame bandi bajiwaji. Baba alizafu baba waji. Bakada azibano bonna bono buyimbi bubala okuvuma Museveni nchane bujja. Ngoli mukulinya mu mugati gwaba nota amale. Sali Museveni ankubira esimu jeno. Nanga nti wayi tulwana kane konza twachi. Ya tubali kitulwanya tumanyeganye banga dene funo mukuva mu nseko. Anti one numbi those were my observations. Whoever is doing it can cause a coup. Abajasi bawulya bana abayimbi abatalina mugaso abamulogo wemuzi bafune biti jasende milioni mukaga mu bwikofira okutya ki government abayimbi baleetachi salina ngambe ezo sente sinzenzi zino nzisiga sente zirazigaba your observations are correct. Tewali muyimbi agenda kufuna sente za lovulugiriro kati bwe bwavuddeyo nga bazikutte ne buleekaana mbusalate gere nti bazibye bazite account bagikutte kakofira lukofira bumulako. These people were inciting the army to riot. They were inciting Museveni against his cadres. What do they do? Mwamu kama mwani oyinza otya okusasula ekivulu ky'omuntu oba kyali badde poor tufuna aferi wakolako bimeka ebyalimu abantu. Stupidity. We cannot allow this. That money is closed. Tibagenda kudde zifunayo. So they told me go and clarify it. I cannot engage in such stupid things. I'm not the one who is distributing that money. You shouldn't expect money from me. I even talked to him last night. Over the same matter. He took it seriously. Manager wa Top Radio, the Top TV, Maji ya Firidwa, Maji Semakula, Mchala wono Meya Wekawempe. Semakula ya Firidwa tatawe. Meya Wekawempe, Emmanuel Serunjo Wedembe. Bangiba muzika yende ulwe bongo. Akati mbadde mbagamba timu politics disappoint people. Ero chitali yo politics. Museveni wants to put order to assert
to demonstrate it. He wants to demonstrate two messages as a political scientist. One, those who are jostling for power, if you think you are the most qualified people to take from me, I can give it to anybody. Abasholi bakomeye kyakutegeeza nsobola ekyo omuzukulu bw'obugagga bwange nsobola obbuwa kereziya obw'ekkanisa nesibubawo mu abalwanagana. This is a message. Those who are jostling for power, don't think that when I go, you have the automatic entitlement to take any Ugandan can rule Uganda. Any Ugandan can be charged, can be entrusted with any responsibility. To put his house in order. Echichimu. If you've been fighting for power. Two, he must demonstrate that he's in charge. Era nekyo nekiwandika ku mukatabo katugembo basomera nti Museveni yebuli kulaisisa agibayisamu kana anti nakongenda kakuwo obabuli endako z'omwezi nawandika wano nemba gamba nti Museveni ayina ekimu ku byagisawo term limits n'okujjawo emyaka 75. The president in his last term becomes the Remudaka president. If you know that he's going kana emyaka 7 giyite mutegere is going no more. Era bakugamba president bw'omugamba olinga amugamba you can live at your liberty. Museveni will live at his liberty. This is the second message. I will live at my liberty. Those who are jostling for power, you will end up in the coolers. The country needs, he has embarked on his 5 years. Nabawandikira nembagamba. In Britain, for example, Margaret Thatcher was expelled by her party immediately after she started suffering diminishing returns. This also applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. The ANC in South Africa removed Mbeki from power before his term expired. And the same is likely to happen to his successor, Jacob Zuma. And this is what happened. A president in his last term, Zuma bamujjako mungeri emu ngambeki nga elections ezinaba. You are becoming, the focus is now to the colonial prince. Museveni has not created any colonial prince to take his attention. Tanabeerako gwasongako ntono. He's still around. N'emyaka 7 gijja. Niye batugambye okudda kwa mbabazi ayinza okuba gwe bateekateeka. They do not want a successor to inherit the incumbent problems. Lastly, changing the age limit will help us to delay the succession battle. Remember, the NRM almost split over Mama Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem of 70 years, 75-year cap, it will create political stability because it will be left to the president to retire or seek another term. If we don't safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a Remudaka president. Okitegeera akawandika tozanyisa mutwe mumze bampita kati bampitani. I'm one of the few Ugandans, if there is any, who has a blackboard in his house. Ogamba nti bakuyita drunkard towuta sawa 10 mbandi bweru tukita meditation wakawandika system nemmanye kigenda kuggwerawa. Museveni tagenda kukirira the situation of a Remudaka president when people start jostling for power. Okay. Okuzanyira politics wa succession will end up in the coolers. Baja basiba. There must be stability. Kati mukama bwamuyitirawo wakati nga tewali kye bateeseteese. The constitution is clear. Vice President aliyo. Vice President wa Uganda ina amaanyi tamale. Feeling a gap is not a transitional president. Amajete gateke gomba. Protects. Ekirala. The army, we have a disciplined army. Ebyo byamu.
agati ono kati bwabanga avuddewo system agezimbiddeko nga ye noli kyayogera kyazimbye system yajagenda nayo she knows ensi kankubuliremu abantu bangi balina amalame omwavu akola eddaame omwavu okola eddaame kitegeeza nti otya kubba bintu kati omwavu akola eddaame lyaki baga basikira musaayi no politics people emerge from nowhere era gundi kambasomero kana akasemba tukole bwe tuti